Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Munange omuwala wetuwa mu bondi yasanyuka. Kyatankolera abatuwuliriza. Simanyi bwe nakinyumya naye abakitegeera. Omukyala gotwe mu bondi n'okola emotoka mu manyagi. Kyatakukolera kujjako nga teyakiyiga. Buli kimu akikolera. N'agembalala bagatuleetera. Amaki. Amazzi ate webagala. Omuwala alina amasanyu gonna takyategeera n'abeewa bwe alabanga abagamba musirika ife ekijja kye mugenda okulaba. Enkyaleeta emmotoka. Omugaga agenda tugenze ne mu booni n'asasulayo ku sente oba ekyo kitegeeza. Nze program nagifuna akawungezi ku Lwesande. Ngenda Kenya. Ngenda Kenya wa. Nendera ku bodange kwevugira. Gobeereyo byabo byozunga nayo. Nga zobadde wakolawo zibadde zaggwawo. Siwaddewo. Muleeta omuzannyo naye tewali mukazi atulema kwana. Okujjako nga ate wantegedde nnyo nti nja kufera. Naye nze tewali mukazi atulema kwana. Kubanga emmotoka weeziri. Nesobola okuteekamu nenzija nawe nondaba bunaku nga ndi mu mmotoka. Nga takwata. Aluddewo okwata bisaali bize. Mshakutte essimu. Awo mba nakolesa edda. Aluddewo okwata naye era ajja kukwata naba atwagaliza okwata. Kati omuntu omukubira ffe tulinawo bupulaani bwaffe kasita njogera n'omuntu nenkukwata nenkugamba ati 14 days. Katagaza kyako 14 days ndinakwagala sisuka na ku 14 n'omuwala okumwagala. Era ono gwe nkubira abategedde butegezi nti ono gwaliko sigwa kuwangala naye mu love kumukwabula. Agenda okuzibuka amaaso naku 14 ziba zikumaze okukola ki okumanya ati nakufeze naye nga zirabaza okukwefunyira. Okay. Tokyasobola kunkambo wali akojjukira omuntu oba osuzeeko naye oba kyasobola omukambo wali. Biba biganye. Kati ife abantu abo okuba essimu awo nga tugenda mu maaso. Abantu abo bwe tubeera nabo nga tutambula nga tulowooza nti kiki ekinatwanguliza nga nange emmotoka tuzifuna sente tuzifuna omwana ajja alo Esther kiki ekiri eyo tugendi munange olwo omwala otudde awo tugenze out netandika okuba amasimu era amasimu gabagaga gaba busy era nga bagaga babeera busy nange nkuba amasimu gange nga gali ki busy onakubira ina business tulinawo n'abakyala mu mbaawo ebwayisaawo mukubira okuzina kwa business embabwe zitambudde emotoka eri efiride mukube badde bava mu kibira yona nobigattagatta naye abakyala nabo bali mu ddiiru era nabo basasulwa akakasente ojja n'omuwayo ekyebiri nga amaze okufula ensolo yo nga amaze okutula ensolo yo n'ogifuna kati omala ogifuna abawala abo omuwala ojjukira tuli kunoonya kukwata bwongo ozenga ekiroto kyo kya sente kya mitwalo katugeze 10 naye osinganya omusajja nkyali mwana muto nina business ewali emmotoka egenze ekongo oleeta embaawo ekibanda ky'embaawo kiri kazo kiri bwayise ndinawo edduuka liri mu kibuga wakiseka ndinawo ab'amatooke bagenze embala bagenze galeeta nange ni business zange ezitambula zimpuba zinzizeno zinziza Kenya zinziza eri omukazi asooka akagera akasaba sente n'akalinnyako n'asooka n'akweraga nti ye talinako buki tayagala na sente abadde ayagala bwa muntu ayagala nze ng'omuntu nange nezisaawo eddembe kati ne tusigala nga tugenda mufe naye mu nnaku 14 kyolina omanya nti 14 days ogyerabidde kiggwa era wano abajja bonna bazze nga bamanya nti balina kulabirira munaku 14 owunge omanye nti mu nsi mukyalimu abantu abalina sente nga balina n'omukwano gwe bati nga n'abefamire n'emikwano gye bonna batwagala kumbe ffe twagala wefudde wa bbeeyi temutulabawo tukyalaba na booda yange ntambula mu pulado Esther n'otambula n'omuwala oyo munaku 10 abawala bana abasinga omwada 10 muganga tabana budde bwagaba sente ojuga tutambula nazo ziba mu bank ziba mu batwana justice era wali abamwe tukwata sente nziteeka ku simu nga ogenda ku malutuka wali ku restaurant mulidde ebyokulya mmeka olina making sure nti mulya sente zisuka kuze muyina mu biru yammwe tukali ku restaurant nga musindika ki nga musindika nese no musindika zingera abagaga babeera mobile money no musindika oba omwaddeyo ka ATM awo ajjako kuli ku era aba restaurant thank you sir nga gukwata muntu omuuza mu motoka bamugulira
ngatula jukire motoka siyo ali omukozi gwolina ngo omukozi yena nyine wayo yali mubavuga wotula wanatula eri kati itakubuza lwachi bakuvuga buvuze baba amaye bavuga mugaga amugaga tabana bude bakuvuga tubalowooza bingi kati nze yagala okuba motoka n'omwami wange tunyumye mukwateko wano birevu mukwateko mu kadi nabikola nti alaba nga mulimu omuntu uliriza dereva wabagaga omulimu gwo gwakuvuga tatunulako mu ife tweberera mabegeeyo tatunulako mu eyo gundi ne twetuulira bwe tusinga bonda baba tuuliza bwe mulawe twetuulidde etula n'omukyala wange n'anyumiza jukira abakunyumiza ine simu ekaaba abakunyumiza eno business zitambula nenga zona business ziriwo za bufere twagala kukutula munaku 10 nezi kale naku 14 ezo wezituuka tetusobola zikiriza tuka nga tetusuza bwamufe n'emirundi nga 7 jukira nono omuwala nenamu aze nono omuwala aze kwagala jukira bige byokusaba sente mirundi 7 nze ni musajja musoga kubwerere ate kubwerere sekulisiza mu restaurant omusoga kitegeeza ki sanyu omukwano tegwali gwa sente omukwano mwe bwagufulo gwaki ogwa sente ogwa sente nako 7 sina kyempuna okusoka sifunye ogwakubiri kati omusajja gwoliko business nakuta milioni 3 zigenzewa Kongo kuleta mbao milioni 10 zigenze Masaka mbala kuleta matoke milioni 10 zisinise kugenda subula spare wa motoka muleta wa kiseka oliko oliao oyogera ku mitwalo 10 janviri ugoine kizibu kya mitwalo 10 ngaze nunya bukade 10 oyinza okwogera wena wali abamu era bera awo achogamba ekumiri enjagala ali erigere meso erigeno kulemeso kweze bukade era bali no bukodyo bwaffe kasa abera wa 14 days buli bwenkola abantu batulina okweba kafenna buli bwenkola tulina okweba kafenna kati mweba kawa muloji ari wona ku 10 omutwale wakao kaloji chize mugenda mumwanga aba tugenda mu loji zitandika na mitwale 5 ku 10 sisuka 10 sisuka 5 era sagala kulaga nti ndi wa laisi jukere bana abantu bafuba na abakuliye mabega abaletolode inaku msamje mitwala 3.5 je mitwala 3.5 na ilu tulaliwa na sasa tulako nero je mitwala 2.5 wanji nero je ayabi 2.5 kankulera stole yayo nali mvano nali no mwala gwe nali sibula ate di biri abiri mugumumwe gwakatane kutakava mu covid nefuna omuwala ogunya Rwanda ha ngabo bamanyi batiri bita ne musanga naina akawala akaganda kenali nsibula kenaina akasibula nani ndia wali eri ku Dream Restaurant ewandegeya wow Dream Restaurant labe chambuka katale Equity Bank ewandegeya jirawa no yambuka wabade wa Dream Restaurant taduli yawo nakawala na akali kasuze yewange wiki oba namba nenkasibula halo kasibula ngokasuziza era ngakakwabudde kali ka 14 days nekwanya ni sede wezi nokasibula nenkasibula nali akakasibula mulezo ndi wenyini nefuna omuwale yajjanga yakomunya Rwanda mwana muto nente myakuweri sori yange uko dereva wange nalaba nagamba walayi nze kwate bitabu byange bonali ntudde omuwala nga atudde nga wali nze nenyimuka nengenda wali kumpi n'omuwala ntandika okukola business zaffe abawala bagala nnyo omuntu alina ekiddako yagenda okuwuliriza program zirina ku masimu nga za sente mugamba enkwata emitwalo 5 nogimuwa nempa omuwala wali bamusasule ebbiru y'ebintu byalidde era mukaga tabuuza bintu beyi nti olidde byagumuka nawaayo 5 oba afuisako balance oba tafuisako omuwala oyo nga nyingi nnyo ku mitwalo 5 nze nawaayo 5 era nange mba nkukwasirizaako omuwala oyo kyenakola nga nze nkola ki nga nkwata emitwalo 5 nga ngimuwa nga muwa namba yange jukira nebyo ebiseera nali simanyi kozesa smartphone naye nga bagimpadde njirina waneno manyi kimu kujjamu ki oli yanjigize bajja mu looko ng'ogira bwoti ne bwoti kakati omuwala oyo nga amuwa tunayogera ngoteka mwe namba yesimu omusajja mitwalo 5 ate yinza ogana okumpa enamba wali omukaga gwenza akusanza okusazira ku mitwalo 5 oyinza ogana mutamuwa namba azi sijigaba
Mwanga ze muwa namba. Moyo nga muwa namba. Nga ffe tutambula. Yagenda otunula wansi bwenzikirira. Jukira Dream Restaurant eri kama dala go kuka wansi. Yagenda otunulira wansi. Yalabye motoka jirani tuddemu. Ola do. Tax ya white. Omwana nanzigulira. Dereva wange kumbe alizigulira ye nanyini motoka. Nanzigulira zenetula. Wetula mfe tugenda. Okay. Twaite tunabatuke waffe gye tubeere nansana. Omwana nakubira. Mwala nakubira. Namwe bahambade ndi business. Naye tujja kwogera kawungezo. Wali mukutega mitego. Ni mukutega mitego. Kati olenda ndiko kuyisa amasimu ne magamba buchanga tuyiga tuyize solo eno lero nene. Nazo ziziranze kwenjirabye. 14 days je tulina okukozesa naye oba wasuseko teke mu 17. Ne rukyusizawo engombo yaffe nakati ne sawa zino bakyakozesa 17 days. Omuwala yena gwe tukwananga wa manyo ba wa beyi era gantu wa beyi. Oba mukwanye tamanyi na kuandika linnya lye tumusa mu mbere mfulanga mwana wa mukulembeze wa gwanga. Nti wa beyi. Kati omuwala oyo nankubira nekubira timu yange we maro gikubira kutandiko tenganya omuwala okunsisingana twakozesa emotoka 3 yansingana wa tatulabe embozi bapolisi baleke twasingana kamoja kwa Kashiya Mall yali aliawo emotoka nezijja 3 jukira kuli yandaba mu Part2 uno najira mu ali ya kaundo byena muri mu tuli mu byakiyaye muri byakibbi kufuna muntu kufuna muntu oyo mwagala kunyaga ati yewe ne kandi bagala bagagga ifa abavute tweyagale munange nyo muwala wange oyo hatutuka kwa Kashiya Mall yali amanye ebyokulya ebyebbeeyi amazima amatuufu oli omuwala yali asinga kufa twajja olugezi tabe ebyokulya naye namugamba tulina abagenya bagenda okujja bayira waliyo business bajja okunyumiza n'okunsomeramu abaana bajja nakola order atujjako ogundi order yo yaya emitwalo 28 mamaze omuwala be yasabanga naffe ebimu tetubimanyi babiyita nabitusabira ngera atambudde ne daddy kati waye ebyokulya katobiryangako ngasibimanyi nibongamba tugende mu restaurant obinsabire sobola bigamba babiyita bwe bati nenga nzembira bange yabira bedda soko jukiremu ekintu oba Matidda wange yasinga okunyumiza ebintu ebyo kubintegeeza bagusala busazi gubanganya Shamama babita shamama shawama gubanga kunyama guno ogwabuno abantu bwe batagala bagusala busazi ne bavuletera ebirala ne bagata ebintu babigata nga bingi nnyo omwana yali Munyarwanda nga balina okunywaga agalinga obushera bukibuki omwana emulaga nti ensi enyuma sente oyina namulaga nti akasente oyina akasente omwana bwe yajja ku restaurant abaana bange ne bajja bayambala bulungi bekube bizi perfume bayidawo okuwunya obulungi kintu kyanjawulo nnyo okwambala n'okuwunya obulungi ngogenda okwana omukazi naddala nga tuli ku level ye naye yagala mukwata nti byali wabira badda kikwa olina kukozesa bino bimesadi zino wamanga olina kuba na mikwano migagga olina kuba onyirira si saizi buno obusaizi oli obusajja bolaba akasajja nako kampi nnyo kaswaza nyini okwogera ebyesene kati zikafaanana bane gumba nga ine yangeze musoga sijoze ngame mazima oli omusajja gwolaba nga ajja kugamba nti n'obukadde 10 kati abantu bumufaanana nga tebumufaananako yadde guyambala bulungi wunya bulungi bane gumba eppanvu eritegerekeka bukyogera kijja kutererera mangu omuwala oyo mukwana jukira twali ku 17 days twamusingana luli ololumu waise wena kusatu tuzemu tumusinganye yatwala kwa Kashiya Mall tukose mtwaja family mwanana wedu zigwa kati omuwala oyo yandaga love je sala bamubawala nali nze nakwanira abawala mu mbeera ngezo naye nga sikutwala wange nga tamanyi na wange bawala batono nnyo siwaza bawala babiri bera oba basatu natwala ku makaga bigwera muloji eyo si yakumalako mirembe ne basengo okonko na kati soko mbulire kati yakulaga love tubulire love yakulaga atyala oli omuwala Omunyarwanda gwe nafuna
ye tamanyi ebyo byakwe kwewuliriza nsonyi biki mwana yali amanyi wayalaba bulabi sente nga weziri omukwano nagu twali tuli kwa kashamola abasajja batudde lavunga oba kalevu wano nga mpeweta ngazenda kujuice ne kajuice na akutete nkajiza dadi kana sobola okunya wobo yagala ekyokoye gutokwatako ye yakwata sabye sinakulisa bulungi nyonyo ogamba nanerabiza nebyensi nomenka naye ngajukira endagaano yaffe lina 14 naye twajongezaamu enako endala meka 17 ze tuli kuzanyirako era abasaponsa abansamu ebintu kasa ziggwayo omanya yo tulina omusiibula akoleki bye muwala yali bwakiwatule wano munange omuwala oyo tweraga love olwo lwennyini wana musingana ku restaurant olwokubiri lwetwasingana kwa kashiyamulo lwetwasula ffenna enaku ezo kwa kashamulo ate lwagenda eno ku bugundi lubaga road waliwo jiwa no hotero hotero eryawo empanvu ya kalina mutwasula mtwale meka mtwalo 2 mweji abana Uganda obwenzi butwala sente no sasa mtwala 2 mwetano kiro kimu ngatujja obude twagenda mu twatukasawa nga musanvu gwemisana ngatujja kusiibamu tusulemu n'enkya tusibe mpaka saawa ezo sente zaffe mitwalo 2 mweji udde bukozesa bulungi udde wange nabukozesa bulungi nnyo ajunawo kimanyi n'abatula batumanyi nti era omusoga aba akuta omuntu nga amufunziza obudde abukozesa bulungi omukozesa nga sente zange teziggwera yaawo emtwalo 2 naye lowooza bye byokka juge tubutaddemu 28 emmotoka zize 3 pulado gye namukwanyiramu leero nzijidde mu kawundo ati kati ogambye emnaku 14 zibe emirundi nga 7 kati jali emirundi ng'emeka muganda wange nzijja tosooka na bintu nga nzijja nange wendi nanti twagala kumanya nedda sinagyendaga muwuliriza bulungi omuwala oyo nga tugenda awo ennyini kugiwa n'wotero lubaga road abagimanyi mugimanyi abalya ku sente bwetutuuka awo tunyumya mwana yandaga love abakazi abo omuwala oyo eggwanga bikala lyefaananizamu n'eryowaffe tebategeera omukwano kwefaananiza n'ewaffe bo sibe bano banze enseke zinuma bo tebalumwa nseke wasinga nyoko omukazi n'abanga enseke gwe ziruma era mpulidde bibyo wali abakazi bosanga ng'alinga dakika 15 mu enseke zimuluma mugongo gunuma omwana yandaga love eri eyaddala mumukunsanyusa ne mugamba yesekereza yagala atya tugere maaso gyolenda okubuuza saagala kgenda eyo omwana yandaga love kati omanyi abasajja abakazi bano abamanyi okukwata abasajja bafuna nnyo mu basajja ebintu ebyamakulu okukwata omusajja tulina malamusitula wabula enkwata gy'omukwata bwe muba mu laavu buli kye mubeeramu olina okyusaamu ku sitayiro nolowooza n'omukolako ekintu atisirabu ekyenjawulo omwana yandaga omukwano kati obudde bwekiro amanyi alina mugagga omanyi mwana be yangamba naye awo nali neyita ashim awo nali neyita ashim naye ash ayina nge gyayita erinnya lya ash nobuyanga sikyategeera nangamba naye mwana gwe nsula kyewatule makawa tata waffe mujasi atandise okwejjayo ebikwata ku beewaabwe anyumiriza tata mujasi naye tutambulira ku boda bino ngamba mami agala motoka topapa mami motoka nandikwadde kuzina ezange ziri naye zikola emirimu era zaba ziri bize motoka zange ziri bize naye katulabe leero tuli mu Lwakusatu ku Lwesande oba ku Lwomukaaga mu weekend nja kubeerawo kuba ngenda eyo saidi za Kenya naba nvuddeyo ngenda suula omukyere ye Kenya bwe mba nvuddeyo nja kukubira tumiitinge kale hani tujogere ku nsonga y'emmotoka kale bwenvaayo ne tusibula omwana wa muwala nenzira ku tiimu yange nenjinyumiza ne bambulira gundi gye twaspendinze nga nina okugisasula okuza mu nsako yaffe ebeeremu ki ebeeremu sente kubanga buli sente z'okozesa olina ozizaayo naye buno budde ng'olina omuntu bazikusizaamu bya ddala jjukira waliyo sente ze bakuwa ez'okutali nti tozikwatako miliyoni 3
miliyoni 5 nga zibeera waawo ng'omugagga zibeera waawo zijira mu motoka we ambula ziri awo sente ziri oba oli awo mbaana bazireeta onakuba amasimu asindise zino bakusindikira sente era ngera ojamaliza ng'ozibaddiza ng'ozzeeyo musisinkanyi munnange muwala neemusuubiza okumugulira ku motoka Ewanange ambassador. Tuli mu lunaku lwa 6. Jukira ku 17 days. Mwala oyo nengenda tuli mu love buli kaseera alotanze buli kaseera yogera kunze buli kaseera wanaze buli kaseera postingaze buli kaseera munange ne mikwano je kati mikwano je onaku nakomawo olwokutaano lwenyini nanyini namusisinkana lwa 6 olwokutaano nagama ajja wali omanze dokusisinkana mikwano je we yaje yangamba yo mikono jange jagala okunda abako ejaga kulaba omugaga balina omulabako nabasinganyiza nansana nabaje batu meeting kati timu yange neja nayo neronda mu abo nemagamba ndikati tuchali mu 14 tukolese 14 days gwolonze bamukolaragana na mugagga babategedde lira wo tusula mistake bo sula step enyonye jakuleka nga tona bakwamala sente zafe zigenda kati abana babatwe wadde nafe tubewe tukolese omukisa ngono tukoleki ngena kuzina gwayo kubanga amateeka g'ekibiina kyaffe gagamba nti okukulabirira mu laavu yona gyogudde munga olina saponse kumala enaku 14 sina wiki 2 ze wiki 2 eyo laavu enyuma naye nza asooka okyawa yego ino making sure nti kwana omuntu oba akulaze laavu etya naku 10 eyo laavu ng'ogikoze ki ngeweddewo wakati rujukiro omukazi naku 14 abatandise okupulaninga byanakusaba ebyamaanyi byotagenda sobola kola ki kumukolera kubanga tobiyina ate nga akulaba ng'obiyina okitegeera naye omuteereddewo embeera eraga nti obiyina kyovola tukozesa 14 days diru zikutuke kati ne bali baalya era baaliirawo olunaku lwe batusingana twagenda ne tukola bannange esitwayenona sente ne tukuza birthday eyani eya madamu oyo omukyalo oyo gona linkwano omunyarwanda birthday maze okuluma birthday eze ku program kati ku birthday ne mugamba nayo kimanyi tugenda kola birthday nga birthday ebulayo enaku zaffe ezeteeka zikole ki nga bona abeera twagenda mu liminati nti bakugamba nti omwezi ogw'omwenda lumateeko ina kufa birthday ye twagisaawo nga olutwagala banafe abakufunye abawala abalala 3 nabo balyeko nezisaawo birthday yekipatirira ng'omugaga bwabeera asobola okukola pate yonna nze omukyala namugamba tugenda kukuliza birthday naye nga ate si lunaku lw'okuzaalibwa naye nga njagala na bano bannange beyagalireko mu maanyi gaffe ne bakola ki ne tusaawo birthday nansana tusaawo birthday yaffe tupulayo ennaku ezi 3 ennaku zaffe ez'amateeka ziggweyo naye nga jukira wati tulina ku ennaku ziri endala 3 zetweyongeza ziwere 17 ezo reserve singa omwala bakyatagala muzze okubemu gokole ki ogende okola otya kadde mukokoze okubemu gokole ki ogende esita olowooza nakola ndya ku nsonga y'emmotoka tubuulidde tunnyonnyole omuwala bwe musubiza emmotoka nse nga ndowooza ntuula mu kabineti yange nzirayo nga tula ne kabineti yange nga tupulaninga emmotoka tukikoze ono yangamba ti omanyi nga mu bondi eyo osobola ogendayo nga oyambadde bulungi enyambalo nagyo oyambadde mu bondi bakwanyiriza kasi toba nga ogenze nti ogenze eggula nti tebakusiba ati tebakusiba jukira ayikugamba omusogo omubuufu tebakusiba gwe genda mu bondi tugende mu bondi tulamuze emmotoka n'omuwala tujja kusaayo ku ssente nti naye kisoboka ne bansomerawo bintu bwe birina okutambula webirina okugguka jukira na bano bafunye buli obuwala nga bubalemeddeko bafunye balonze ttiimu y'abagaga bulamu bukyuse mu lunaku lutya naye nga 14 days towerabira 14 days kulya laavu eyo tugisuule tufune endala bajukira eyo endala eba tetumanyi ate nebe tutegedde nnyo munange nse nga ngamba bebi wange olwo birthday ebulayo kati leero lwakumeka leero si Sunday birthday eriyo nga lwakusatu ate ng'olwokuna nina kumukyawa owulira mwekoze ebintu nga olwokuna nina kumukyawa amateeka oba oyagala oba nkwagala ntya amateeka teganzigiza kusuka ku laavu eyo nga nina mukyawa nze netwala omuwala mu bondi nga olowooza alina sente emeka ettiimu yaffe yatusungwanze emitwalo 3 mwegi nze nengera nditufuwa amafuta ga mitwalo gyaffe 8 abaana bamuwala ffe tubafuna mu ngeri yonna
emitwalo 35 tukamu tutaga emitwalo 8 tugenda mu board batwanyiriza wali enangulu wali batwanyiriza ndinomu tulimu abantu aba basatu dereva wange naye nga yena nyinyi motoka ejo tulimu ali ya kawundo alinga mukozi wange kakati n'omuwala nange tubeerera mabega tutuka tuyingira bulungi batuyingiza naye nga abakimanyiko tuli bantu basatu Katonda nafe abafera ababiri okitegedde kati abantu abo tuyingiza omuwala nga ajjudde amasanyo akubira abandi bana tugenze mu bondi musajja agenda kunsula mu motoka mamazi ensinge buliranga esanyaladi omuwala ko yakafuna bananga abana babana emisima abana balina emikisa abana balina ebisima abana baddala enakubona kamutude mu bondi nga tugenda mu bondi batwanyiriza ono twanyiriza nga mbuuza mami tunonye emotoka ayisa amasa tukalinga nemotoka zimubulako n'amanya g'emotoka yabadde agenza okwagala emubuzeeko batuwa ebisirumuzo bakoleze eri jukira gwengeze naye yagulako mu bondi ebintu abimanyi abuuza kino abuuza kiri bwe tumala awo amuwala ngamba muno sirina gye njagaddemu waliwo emotoka mu kiseera ekyo yali yakafuna bagiyita Kia erike mugisoma mutyemu abasoma ennyo yefaananyizamu nga kawundo ng'omwana agala avuga nga eyange kawundo gye tugiddemu twagisanga nakawa wali eri mwavaawo mu bondi yenagulu nemugenda netuuka enakawa tuyingira bondi bupya nga sinamunakuwera ddala mugagga butabwombuyina sente zirina waneeno miliyoni ziri waneeno bapadde 3 naye nga ezo sizikwatako ne bwemba nfa ntya newakusanyusa atya munange omuwala nga tutuyingira omuyindi atulamuze batwanyiriza nnyo tunywa eri kacayi otunywa otuzi otunyogoga wali eri n'abayindi nga tulamuze ebyo tukanya beeyi y'emmotoka tumala okukanya batusaba emiliyoni oba zaali 58 tulina emitwalo 3 mwegi omuwala ekika tukikubye tukimalizeewo buli mukwano gwe yena ayagala kwegata ku kibinja ky'abagagga ofunako gwe wenyigako oyagale bonna mumaze obamaliriza bakwano bafe bali mu kulya bali kweyagala kupaka kuwulira bubi munange tumala okulamuza emmotoka tukanya bulungi baleeta n'ebiwandiiko omuyindi ambuuza ogenda kugula kaasi oba ojja kusasulako kitundu tukuwolemu gamba byemmotoka ate tukyalina obudde bw'okulowooza ati ate emmotoka bagibanja ate tugenda kugula kaasi kitulina okola okwantera weekend tulina n'amasaawa oyogera buli otunula ku budde tuli mu weekend tukole ebiwandiiko tuteke ku sente ziriwo ku Monday tukomewo nze nga nkwata emitwalo gyange 10 nga nze nsiba ku mmotoka bwe nsiba ku mmotoka tukola ebiwandiiko amanya tugassa mu mannya ga mukazi emmotoka yiye sigamba nti ate njigulidde mu mannya gange ate tuwassa mu mannya ge ku Monday tugenda akola ki kumalayo balansi tugenda kusasula tugenda kusasula basida yaffe genda okutuuka nga omukyala muwadde emmotoka ne basida nyimukoledde ensi yonna amasanyo ogawulira enkya mu kyawe munange omuwala we tuba mu bondi yasanyuka kyatankolera abatuwuliriza simanyi bwe nakinyumya naye abakitegeera omukyala gottwe mu bondi n'okola emmotoka mu mannya ge kyatakukolera kujjako nga teyakiyiga buli kimu akikolera n'agembalala bagatuleetera amazzi ate abaana bali abafunye emikwano gyange nabo bagezaako nnyo kwanti ku Monday mulya paka kuwulira bubi munange olunaku twavaayo olwokutaano mu bondi budde bugenze olw'omukaaga tulina okubeerawo olw'esande luyiteko olw'ebande tuddeyo mu bondi ze ennaku zonna abawala basenguka ekiwatule wali ne badda nansana kubeera n'abagagga kusanyusa abagagga butagaluza bulamu bw'abagagga tunywa zishisha tunywa ziri emyenge gyalagirwa tukola buli kimu ekyo enansana twalya buli kifo kyowanye enansana twaliko kwolifaamu ne tuvaawo ne tugenda eyo wansi wali eri ku unique eri awo wansi ne tubeera ebifo birayo eby'amaanyi ffe nga tweyagala munange omuwala oyo olw'omukaaga tweyagadde paka kuwulira bubi nze nafuna olinga ngamba alo
kyetulina okola enaku zituweddeko naye ndaba birthday yenge etukiride tetugisaamu yadde 10 eki n'ekimu emotoka yiyo tugitaddemu sadaka yaffe ya mitwalo meka 10 amanyi kyetulina okola tugikuwa programu fena kutambula kandi jukira bona balinga abakozi bange nze programu ng'oli yankubira esimu ng'angamba waliyo diiro yangu wakomangu yankubira lwa mukaaga ekiro twateesola mukaaga ekiro kumakya olw'esande akawungezi nga zigenda kuwera ssaawa 11 omuwala alina amasanyu gonna takyategeera n'abeewa bwe walabanga abagamba musirike ife ekijja kye mugenda okulaba enkyaleeta emmotoka omugaga tugenze ne mu booni n'asasulayo ku sente oba ekyo kitegeeza nze programu nagifuna akawungezi k'olw'esande nga ngenda Kenya wa nendera ku boda yange kwevugira ngobeereyo ebyavuyo byozunga nayo nga zobadde wakolawo zibadde zaggwawo ziwaddewo naye naffe tweyagaliddeko mu bantu abagaga mwe beeyagalira abeefuula nti bakabi naffe tubeeyagaliddemu mu ngeri yonna abawala abaife tubabeerako netuyagala baddamu okuba amasimu nali n'omuwala omuyayi yatandika bali abaana bali batendeke nnyo omwana ganya okwata esimu wandiwuliddeko bannanga abatuwuliza abaana baffe tubatendeka omwana yakuba esimu okutandika saawa 4 ez'ekiro mpaka saawa 11 ez'okumakya ng'amasimu awulira nga baneetaaga omanyi nengamba mukwano kimanyi hello teka gundi tuwulire hello oli otya mwebale emirimu bizinesi mukoze mutya mwinawo sente meka mwinawo sente meka wanje waliwo milioni 4 n'ekitundu agundi abo omukyere baleese omukyere nva mulabako waneeno naye angambye mbu agenze gukima kubira Sharifu agende agundi atwala amatooke eri abamotoka babadde basuudde emotoka y'amatooke obadde ogirabyeko motoka y'amatooke ebiseewo naye bagambye mbu bagenda kuyitira waneeno nga bakomawo bagenze tikula kubakozi abali awani atakoze wanje buju tebakoze ani yabadde inumenti okola olwaleero oba abadde olwaleero nga lubadde lulina kubeera ofu ye angambye mulero ofu ye yakugambye bugambi oba mu mateeka kibadde nti ofu ye kituufu ate ofu ye kati mukozewo bameka leero tuliwo bataano muliwo bataano wanje tuliwo bataano kati kyoba okola genda otereka milioni 2 ku akaunti yangu yako kale seewo Esther olina kyozzaako bwe mbanga nkukwanye Matilda ajja tunnyonnyola olina kyozzaako we mutwe mukola omuwala oba omukutte awulira milioni 5 bali abakozi tebakoze eri emotoka egenze eri egenze tikula abawala bye baagala kati naffe bye tulina okuyitamu naffe tubafune ekikuyita waggulu gwe kiyite wansi omuganda si bwagamba kawedde mudda kaba kawedde mudda gojja kulya mpaka kuwulira basi tokyabikola nawumula naye abantu bange bakyali ku ground era obawulira nkwongereyo omulala omulala anakwata nkwongereyo omukyalo omulala wulire bizinesi y'embaawo bwetambula mukyala w'embaawo tulabe omanyi muleeta omuzannyo naye tewali mukazi atulema kwana okujjako nga ate wantegedde nnyo nti nja kufera naye nze tewali mukazi anema kwana kubanga emmotoka weeziri nensobola okutekamu nenzija nawe nondaba bunaku nga ndi mu mmotoka
Nokuba nokola business. Obutabone bujjanga bwa business eno bwa kano ka business eno kano ka business eno kano ka business eno amasimu wewe sente zitambula omwana akugambya ageze kuteka kwa account milioni meka 2 kati gobo emangu kwanyo lwalero plani zo zibate ziweddeyo eza sente kiba kiwedde njaka tuyige mpola kati ababawala fene twali kuloza nti tulina bakuba mu nkuba ngeyo naye obawo obudde tetulemezaamu igwe mukwane ofune kyoyagala paka kuwulira bubi naku 14 kulya paka kuwulira bubi naye ngalowooza kyokka katabala nze nkanda ba wiki 2 ziba zikyali omuntu okukkiriza okwebakana naye tofuna nkoloosi noga omuntu nakulema mu naku 14 nga tewebase naye kiba kizibu anti ngamba tomufuna nk'omuwala nakulema okwebakana naye mu naku 14 omuwala oyo eyanemako yali omu naye era bwagenda okumaliza ng'era amaze nemufuna ennaku 14 munaku 14 zaggwayo nga alidde sente zo ng'alya sente tumulabako naye ekyatulema twali tumulabira mu budde omwana abasomi ba pulaani baffe tulina wali akakiiko kaffe kaali kapulaanizeemu bubi kati netulayo ku tebo netunoonya olunotalo tulwangude tutya bangamba kati okimanyi omuwala oyo atulaba alaba buli kaseera kyetulina okukola tumubuleko nga tuwulizaganya bwakuki siriiwo kitegeeza nibya yeetaaga biyinza okendeeramu kaawo bikendezeemu byobadde omutwalira kumukumu olidde ku nkoko olidde ku mubisi onywedde ku yogati biki alidde ku mbizi ku mubisi ku mbizi omubisi gw'enjuki omubisi gw'enjuki gw'olidde ng'embizi inshallah waliyo abagirya naye ife inshallah tetubirya kati omuwala oyo yankalubiza nnyo naye lwakola siteepu eyo nenvaawo nenfuna katu akantwala naye nga mwendi mu Kampala emunanyini motoka nagyetwalira nze nenzayo ku mirimu gyaffe netucapa nemubulako natandika okuba esimu naye kati Eric nemugamba munaye nyabo kiwulira ati izo wonda abambeera woyi tumufaako ife tukwanamu abakazi kutubeererawo nga nange gwe nkubeererawo naye kati nze nakukwana oyagala ate ngende nfune mulala gwensula naye ate nga ndaberera gwe gwe olaba nti nze nkuswaza nedda Eric zisigamye nti omuswaza bampitanga ashi mu biseera ebyo lwakuba nti kati Eric lyerinnya lyange eryaddala ndijeyo lwakuba nti ndi mu mpewo nedda Eric biki nemugamba nti kale nja kukomawo ku Lwokubiri omanyi ogenda kulya nga nina kulya nemugamba nze nenkuyita nojja nongamba wenkuyita wolwalira wogenda mu nsonga z'abakyala wenkuyita wafunako ne tomato sauce newetonyako nongamba nti oli mulwadde kati nze omuntu ng'oyo obudde obwo tetubulina munna tulina obudde obwokukola ebirala bizinesi zimpuubwa nange njagala omuntu ankakanya ku puresha golowooza omusajja omukakanya ku puresha kibaki kwebaka nange bulamu wange kusanyuka nange nsanyuke kunsanyusa naye kati nze nonya sente zintuyanyi ate n'okuzirya zintuyanyi nedda Eric kati nsonyiwa mbadde sikimanyi kikale nemusindikira emitwalo 5 olunaku lwe mugamba Olwokubiri terwatuuka mande amwamba nakomyewo badde nebintu ebikuleeta kuduuka ewakiseka naye nga nina okujjaawo twemiting so jangu tusisinkane ffenna tusule ffenna nali ndyawo ng'omwana akola ki twagenda Makindye gye twasula kulya mpaka kuwulira bubi ennaku ezi 2 abaana b'esente nga baleetaawo bizinesi nga zijja nga zibeera kati omwana akuleetera sente zizagenda okukozesa nazikuleeta omuwala waali n'ofulumamu awo nogamba kange nzibankinge kubanga n'omubbi ayinza otusanga ano muloogi n'azitwala n'omuleka ano omuwala muloogi ate ozindiza nanyini oli nanyini waze yazireese kati gundi ze basala ezo bikomishoni basalasalako yenza alina obusasula kati n'omuweereza ate oba oli awo ng'ate ayongedde eddala ze zimu zokka ezo zemuzanyisa weereza mpeereze ndeete gwakulabe bosi kukwata bwongo bw'omuwala ono gwe weerire kabeeyi akatono ddala tutaddemu na bintu bingi nnyo kati ntambula obulamu bwaffe gatutu si nze nzeka ne ttiimu yaffe yonna era ekyali mu field kati ogiwulira ebaala etandika kyekitambula ng'akuwa porogaramu kati simanyi mbu yeze materi dandi w'amaanyi nnyo neetaaga abasajja babbeeyi banangattako tuleese emmotoka nga weeziri ne sente nga weeziri nkulambuza ne twalamuzanga n'abawala ebizimbe abapangisa baffe bali awo n'otulamuza omuwala omutwala mu kizimbe nga si kikyo kyebazimba abantu kyebayingira abakazi be baagala ate mbadde ndi ku Richard Ansumwa talina yadde kayumba kanegenderwa Eric alina ennyumba nange si yange olunamala okufuna naku 10 na meka 14
ebintu bitambuliddemu Esther mukwanya abakazi b'abandi abakazi b'adannammwe ate nga bwe kiri tewali mukazi ayinza simatukaawo tobadde naawe ng'owulira omwana byayogera muwulidde naye kati ajangezeeko kubanga kati oba ebintu bino bibeerayo naye kale nja kufunayo omuntu angezeeko nabo bannakkiriza Esther esi kino kintu nakyogedde bwe naba ndabye ku materida mala onyigire njagala ongambe nti wakabi nze nkusindikire ttiimu yange buli mu mbeera yonna ttiimu yange ngikusindikire kirizagana erina okukwana kirizagana era olina okujja eiza oyinza okundaba mu bakozi b'oyo akukwanye oba olina okundaba mu bagagga banne b'oyo akukwanye omanyi ebintu ebimu tubiwulira netusirika ate nga gyebiri awo sirina kyengenda kwongerako era tolina kyoyongerako kubanga ge mazima abaana bwe bati bwe bali ab'obuwala leero sande genda ku kkubo wali boda abantu ababoda abayita 10 kuliko abakazi 7 abawala 7 abagenda kusingana ba boyfriend ba girlfriend bikibikibi bano badde eri naye buli omwana onya muntu wanaafunyira wanalaba emirembe kati ayinza okutambula wate nga gwa mu gapu zaffe tumusalako tatutukana gyalaga netumulabirira bulungi nnyo byabadde alotako ne bimusemberera waali motoka nga atambula ye bamugga buli kyagala okuba nga kimutukirawo kefusi nga zitukira waali buli kimu kyoyo yako nga tonaona kiyo yako nga kikusemberedde naye mission ki mission nnaku 14 kulya mpaka kuwulira bubi era abaana bazimanyi mission 14 era kati singa nkugambidde omwana ndi 17 days kale awo ayongera ne plan endala kati munange nze nwaniriyako girl child obitegedde emotoka yo siyiye abantu bangi bali mu mamotoka nga bakwana abakazi nga sizaabwe abaana bangi n'obasanga sagala ogenda otandika ogamba nti musoga yatugambye tukwane bwe abamba badira na mmotoka waliriddeko omukazi mmotoka ebyo sibigezangako badde sitidde naye nabirabako nange awantu taliiyo ebyo nabirabako nange awantu abawala abali eyo balowooza nti bamaanyi naye era wali abamanyi ababakola ki ababasinga n'abasajja abalala abatulaba baganda bange tolowooza nojja kwambala ebyo ebijozijozi byo ebya leisi olimu omukazi nti olina emiliyoni 5 akkirize yambala nga nze musoga bondaba Esther njagala kugambe omanyi twabategeera kati tumanyi abasajja abasinga obutambala bulungi abasajja kati naffe twabagwamu twabategeera nti abasajja abayaka abanyirira tebalina sente baba nazo bakiyaye sikulimba buli musitero yonna wali abasajja kati zikitwala okubagenda oli abasajja abaliyo ng'akera bulungi n'ayambala bulungi nanyuma naye nga talinamu namutwala abo gye bali bangi naye olowooza naye nosangayo fala gwe tuyita fala eri wansi mu downtown omanyi abasajja abakola eri mu kikuubo bambala biniigiina kino kiye naye ng'omusajja atudde ku ssente kati ffe twabategeera ate kati ife tugamba nti ffe tuzze kubanunula bandi aba bandina mutwalo talina gwa ayagala nayo okweyagala mu bulamu bweyagala obutambula mission zezo tolina okukola gwenyirira osirike beeramu ne sente era kubanga bintu byeyogeddeko byona tubadde tubikozesa ki sente naye kati nabivaamu kubanga nafuna omumbejja kintu kikulu nafuna omukyala wange era mukyala wange nkwebaza tokyabikola sikyabikola era nsaba oyongere bwongezi akalungu okalaba n'abalabi bandabanga kituufu bannange nga tulina ennaku Matilda ajja kumbuulira kyolina omanya buli mukazi ali eyo ayi alowooza ku musajja kufuna musajja mugagga mukwana naye tebalina oba bayita akasengejjo akasengejja kituufu n'omugaggaze oba kituufu bwa nnaku 14 abafere tebasuuka nnaku 14 nnaku 14 nze wiiki 2 nebaka n'omuntu osobola okwebaka naye ennaku 13 mu nnaku 14 mu nnaku 14 nga bunaku mwekata ayagala akusanyuse agudde ku ddoni ayagala akole ki akusanyuse kuba buli kibaala kyona omuntu temunyonyi alidde ku kyenyanja kya mitwalo 7 omugyeyo omuntu tewali eri bamunyize ku kamasaaji ka sawuna bakyanga bamukwana tafunanga ku kamasaaji ako tamanyi na sawuna kyekitegeeza gwe omututteyo babimukole mutwalo gumu Swana sawuna zimza mitwalo ife twagendanga mu z'esatu anti z'esatu nti sinza n'ekyo kyogenzemu Esther naawunga
Oyageza rogimutaddemu. Talide nti bayideko buno. Ate gokwana omuwala gwana ku 14 tomulisa nkoko za kukubo. Kola oda mufe byenjawulo ekifo ekigundi eje nga alabira dala pakiti zenga ya dala sibyakiya ogula nkoko ya kukubo bino bibanazo ayoza bumonde no bwasi ba chipse no yoza musayigwa nko kamera Oli waza mukoza nyama omuchala ali na yoza nyama yoza kwa bumonde ata siba chipse bunkumi nyanya ero nkumi nyanya omanyi bulungi no munyembi yatuyimbira agamba telese ya beyi kituufu kati gogendera wafunya amagezi mu bwangu nogenda dala webeyi nogulya dala ejebeyi osinga yana yati ye musoga atuwulidde guys. Thank you so much. Atwayo kubaje twatandikide actually paka je tusembi naye nga ntwalo mukiso kwisa bakalango kabakama bange Ramal Sania. Abaislam bonna mwenna abaganda bafe mikwano jaffe tukyagendera ddala mu kusiiba era nga tuli mwezi gwa Ramadan. Okay, so nyongera bagamba nti Ramal Sania ewandege ya buli kimu akimala ovanga ku Sania oliko omuchere pirao omuchere gwa pirao nga mulungi nnyo kuliko chapat then wali edi akuteddewo edi enva akuteddewo apo akuteddewo entenda akuteddewo ka juice so nobanga ate osibuka mu ngeri y'ekitiibwa mu ngeri ennungi ate nga buli kimu kitambula bulungi so gwe wennanga oliawo bikutawanya ate olowooza mba nange ate ngende nsibulukire wano ate gende wa Ramal Sania ewandigeya oba genda ku simu yo ogende mu Jumia oba Global then okole order Ramal Sania ajja kuba kutusaako Sania mangu ddala naye nga tukyagenda tumaliriza era nga twagala musoga abeeko batumira awo tube nga tukimala tumira ku bantu bo okusingira ddala soko tumira omumbejja nga yasinga okulaba nze nga sinabatumira mumbejja era mwetondere mumbejja nkwetunda nti ebintu bino nakugamba lulinga tuli ewaka twali tuwoza bintu by the way nakugamba nti ebyo twabiyitamu ng'omwana bw'anaaba akula n'atambula empale eriko ebituli n'aba biki n'akola biki atuula mu ttaka kati ffe twatulanga mu ttaka tetukyatuulamu ebyo nabikola nga sinaba mmanya nti waliyo omukwano gwa ddala naye mami bwe wajja ebyo nabikyuka kubanga wakkiriza esente zendina ndizikumala kubanga wakkiriza kyendi kituufu kyova olaba mukwano ne mukukwana saakulimba zinakugamba amazima lyessanyu lyolimu kati ewaka I love you Mumbeja. Nekira nyongera okusima abalabi baffe abanjagala ennyo n'abagala S Media. Mwebale nnyo okuwuliza ambasada wa Soga. Nyongera okuwasima ku bazadde bange abali eyo mu Busoga. Kyemanyi n'abakubidde akasimu ne bagamba bana kati temukyetaagisa kunoonya oba kuninda kujja mu Christmas. Munyige bunyizi bwe muti ne bwe muti mujja kundaba. Era kyemanyi sawa yonna nja bagamba nti nataddeyo mu ndabe. Abazadde bange mbatumiddeko nnyo. Nyongera okutumira ku mikwano gyange okusingira ddala Mama Edwin, Mama Queen, Mama Dina, bakyala babeereyo Kazo, bonna Mama Mumbejja, mwena baggala nnyo. Mwebala okunjagala, mwebala okunfuula mukwano gwabwe nga ate nze ndi waggwanga ddala. Sisusodde mu mawanga wabula nga amanze ndi Musoga. Naye mwebala okufuuka mukwano gwange kubanga sibagwa ssente okubeera nti muli mikwano gyange. Nyongera okutumira ku bantu bange Omumbejja wange sikwerabira. Nyongera okusiima gavumenti banaye kino temundabo obubisi gavumenti ndi mukuwagira abandi mukola ki. Nyongera okusiima gavumenti kulwebyo byonna byesobodde okutuusa ku bana Uganda n'ebitanaba kusoboka byonna tukkirize nti insha Allah bijja kusoboka kubanga neera abatusuubiza bisuubize naye ffe byetulaba kyonyweza kyoba otwala. Nyongera okuwagira nnyo banayinza ono omuwagira bwagezi Fangoni Forest mbagala nnyo abaana ba Fangoni Forest nze Musoga mbeera eyo mbalaba balabira mu Kasonda era mbakkiririzaamu ne president wammwe Alien Skin. Mwebale nnyo mwebalire ddala ntumidde ku mukyala oyo mukwano gwange Baidawe Esther waddala Materida abeera mu Kasonda nga aningizaako Smiles nkutumiddeko mufudde kye tuli S Media sikwerabira webale kusiima. Anyway, mwena batumirako na wadde atulabira mu Uganda. Thank you so much. Atulabira mu Gulf countries. Mwena bambi mwebale nnyo kubeerako. Mwena bapya abalaba emboozi zino abazongerayo abasima abakomentinga abasharinga. We love you all.
Mbe wano ku SC wano ku S Media. We meet next time. Bye bye.